Allow me to speak. I am here on my last term. I am not coming back to this parliament. Allow me to express myself for the future of Uganda. We are not going to tolerate this nonsense and backbiting and undermining the whole principles of democracy. We have put ourselves on the line. I said before anybody agreed to go to State House just for a cup of tea. I cannot, no, Madam Speaker. This, First calm down. Calm down. When my country is going into a mess, we're going into an election, we're undermining the election, I will not be calm. First calm down. Calm down. You lay your document. I'm requesting that this is on record clearly. Article 14A, Section 14A of the Political Parties Organization Act, the President of NRM describes the actions of NRM as unchristian. What we're doing now, as said yesterday, is diabolical. We're undermining deliberately. Because out of nowhere, suddenly a bill comes, it is cleared, and this affects the very Section 14A. I am on record here, this is something which I am not going to sit down and let it pass unchallenged. What you're doing is wrong. I'm telling you, what you're doing is wrong. And history will judge you correctly. I lay this letter on table because it touched on the subject matter, it touched on the timetable which we're in. Because even if this bill is now passed, how is it going to be implemented when the budget is already in place? Thank you. Please let us be honest with ourselves. Let us be honest with the country. This kind of undermining democracy will not be accepted in the Republic of Uganda. Thank you. Yes, all right. Oli ku Yugi Update TV kosinza okubanga otuwuliriza wali kwekumira ku mayingu gano. Parliament olwaleero ekutta omuliro. Omubaka oyo gw'olaba agezaako kukandula ku ddoboozi ng'alaga nti no bannange eggwanga lyabwe. Bo be basigaddewo kubanga bataasa eggwanga. Ndowooza olaba embeera eriwo nga ne Speaker Parliament agezaako okubanga abakkakkanya. Bannange ababaka temukkiriza kukkakkanyizibwa mu mbeera eno gye tulimu. Nga baagala mwenna muyiseeko ng'era woolaba biiru y'emmwanyi we yayisibwa. Era n'eno biiru oyagala okubanga eyisibwa. Era bagenda maaso n'okubanga bakkakkanyizibwa basobole okubanga bayisaawo ebyabwe bye baagala ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Abula ky'oba omanya nti olwaleero genda ku Parliament kibadde kizibumuko heavy security eyiriddwa ebitongole ebikuumaddembe byonna bataliyani y'amagye bonna babadde baguumye wali eri ku kkubo eriyingira mu Parliament naddala ku Parliamentary Avenue. Bababuuzizza nsonga ki badeployingisizza heavy security weeti mbo nga bagamba nti okubanga basuubira okubanga amendment bill eya UPDF esuubira okubanga eyisibwa mbu y'ensonga lwaki beeraliikidde mbu abantu bayinza okwegumbulwa ne bajja ku Parliament so y'ensonga lwaki ampuubo gabulookingiddwa nga n'omuntu okusala okuyingira ku Parliament so n'ababaka abamu tebakkiriziddwa kusalawo oba n'ebidduka tebikkiriza kusalwawo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye ng'oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuwuliriza gwatana kubanga osubscribinga kirya wansi wala ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Tugenda kubanga tukoma otubayitira information biki ebibadde mu Parliament. Biiru ebigenze biti ebya biiru eyisiddwa teyisiddwa kiki ekibaddeyo munda ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Gwe ky'oba okola subscribinga busubscribinzi ku Yugi Update TV obeere nga otweyungako twerabirako na mukadde. Mbaagala nnyo nammwe abali emitala w'amayanja mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV. Mweraba.